Yes, mukwano gwange nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza era okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Lawyer Kizza Aaron, lawyer omunyikiitivu ewa Dr. Kizza Besigye akwatiddwa mu kkooti e Makindye. Omulamuzi awadde order akwatibwe. Jjukira bano basoose kugaanibwa lukusa luyingira mu kkooti, kati omulamuzi alagidde akwatibwe era military police emukutte n'emuggyawo n'egenda emuggalira munda mu kkooti e Makindye kubanga omulamuzi agamba amisusing oba amenye etteeka lye bayita conduct of court, okumisbehavingira mu kkooti. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, kati omulamuzi alagidde akwatibwe agende asibibwe. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kkooti weekulagira conduct of court bayinza okumazaayo olunaku nga lumu oba essaawa baba babaze n'oba ng'oteebwa gwe mukwano gwange, naye embeera weetyo weekyali wali ku kkooti e Makindye ku musango gwa Dr. Warren Kizza Besigye kifeefe. Kitegeeza oluvannyuma lw'ennaku weeks kuva eyava mu kkooti wadde wayiseewo weeks eziwera, kaakati leero waalabikako mu kkooti okuba nga tulaba oba omulamuzi anaamusalirwa gwe mukwano gwange. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mweraba.